po jako akawuwo. Alina kwogera ku office nabwe talina mpapula. Nga tebannaba kukwanga meeya biwandiiko bino basoose kuba lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya munisipali mwe balambuludde ebiri mu kiwandiiko kibadde meeya nga muno mwe mulina ensonga ko basinzidde okwagala okumujja mu yafeesi. Olunaku olwaleero kugombola ye Lubaga bakansalas b'NUP nga tetweyawuddeemu nga tukulembeddwa omukulu Mutumba Ronald ng'era ssentebe w'akakiiko ke twakalonda. Tusazeewo tusimbule ekigere ekisooka ku lugendo tukakasa obulungi tugenda luggusa okulaba nti tujjamu sipiika Obwesige. Ssemaganda Ronald agamba nti bo abali ku ludda oluwabula gavumenti basizza kimu ne balumiriza Mbaziira okugenda ng'atambula ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'abayita ab'ekibogwe ssaako n'okulemesa ebiteeso byabwe mu kanso bye baba baleese ku lw'abalonzi baabwe. Olugendo luno kakasa bulungi tugenda kuluggusa kubanga n'abebibiina ebirala basazeewo batweyungeko. Era tulina muganda waffe the clerk Honorable Kamya era atikulidde banna abangi aba DP aba FDC n'aba independent n'abenarem bataka kubeera muki mu kamera so ensonga eno ngazi. Ssemaganda atangaza nga kanso weekolebwa bakansala so sipiika nga wagenda ayogera. Waba muntu era alina ekibogwe nga sipiika batyo kikola ki okukikozesa so nga nanyini kigambo olunaku olwaleero tugenda sala tunyonyola eggwanga ekigambo ekyo kyennyini kyasiba akozesa kinyonyola ye kennyini ng'omuntu. So olunaku olwaleero twatutegeezeera eggwanga lyonna ti kanso ye Lubaga evuddemu eddoboozi erimu. Kanso si ye sipiika. Sipiika n'ekintu kyawuddisa abantu yayogera ku radio nti oba oli yeye kanso. Kanso si sipiika si tawuni kiraaka wabula si ofiisi yonna wabula kanso be bakansala abali wano olunaku olwaleero. Okusinziira ku Jjuuko Kayima agamba nti sipiika Mbaziira tagoberera mateeka gafuga kanso eno era nti bo balabanga kiba kimenya mateeka. Ate n'abaavayo okwogera nga bwe baayogera waliwo akakwate ke baateekawo nti bonna oli ttiimu Kyankwanzi olina okuwagira sipiika, bonna toli ttiimu Kyankwanzi olina okuba nga oli out of us. So United Force bonna tebaaliyo era lwaki baawandiika nga balinga bazannya kitwandiise drilling tactics bwe mwagala kujjayo sipiika naffe katwefuula bajjayaani basekretary so tewali mulamwa gwe bawa. Meeya Mbeeraze oluvannyuma lw'okwasibwa ekiwandiiko ategeeza nti ekiwandiiko kino agenda kukiyitamu akyongereyo okukiyisa mitendera egyetaagisa era ensonga yaabwe esobola okukolwako. Ngenda kuzongereyo batawuni clerk nga musaba ayite olukiiko olufuga eggombolola tulonde wabaawo ayite olukiiko olw'okulonda sipiika omujja awandiike magistrate oba ababeerawo kubanga bajja ateeketeeke ensonga yonna ez'okulonda sipiika omujja. Meeya Mbeeraze Zakia era asuubiza okwongerayo ekiwandiiko kino eri bekikwatako. Kitegeeza nti bakansa balaba nti oyo abeera mu ofiisi abatasaanidde nga balaba abadde abamupya anasobola kubiza olukiiko obulungi nabwe ekitiibwa. Tugezezzaako okufuna sipiika Musa Mbaziira naye essimu ye abadde tagikwata wamu n'amyuka ssentebe wa NRM mu kanso y'e Lubaga Ssewakiyanga Musa agamba nti bakansala b'ekibiina ki NUP tebalina buyinza bugoba sipiika era nti emikono gye baleese agamba nti nagyo tegituukanye. Oluusi kyamanyi n'akikola mu bugenderevu nakyo kinyiiza nnyo kikusuza teweebase. Sipiika olunaku ne lukya nga tuli mu kanso nze nenfuna ekimpisizza obubi nenfuna obutali bumativu nenkwata ensawo yange nenfuluma ebweru naŋŋamba lwaki ofuluma ebweru naŋŋamba n'okuŋŋamba nti angobye. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kati yaffe mu butongole era tugenda kuteekamu sipiika ate ekiwandiiko kye tutaddeyo kimala omwezi ogwo.